Kitalo nnyo nnyini ddala. Omuyimbi Mathias Walukaga afiiriddwa taata we amakya g'olunaku olwaleero. Nga wakayitawo olunaku lumu nga bakalangirira sipiika wa palamenti nti afudde. Amakya g'olunaku olwaleero tufunye amawulire ag'ennaku nti ne taata w'omuyimbi Mathias Walukaga Matiya Mulumba avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ngenda kutuusaako ebitonotono naye ka nkusabe video gimpereka like ate era nkusabye subscribing abo bato subscribing nga ku channel eno. Ngenda kutuusaako byonna ebifa ku nfa y'omugenzi taata wa Mathias Walukaga. Si gwe mulundi ogusoose Mathias Walukaga okututegeezaako nti taata we tali mu mbeera nnungi. Ekyamazima kiri nti azenga mu posting okumala akabanga ng'alaga taata embeera gy'alimu si nnungi nti era yeetaagako kusaala zaabo abamuwagira n'abamwagaliza obulamu kitaawe asobole okuba ng'akyassa ku nsi kuno. Enkya y'olunaku olwaleero ssaawa zibadde zikunukkiriza okuwera 2 amawulire ne gatandika okusaasaana nga galaga nti taata we avudde mu bulamu bw'ensi eno, era kino kikakasiddwa ye kennyini ng'ayita ku kibanja kye ekya Facebook. Wapostinze n'agamba nti taata wummula mirembe, era n'okutegeeza eggwanga nti muzeeyi taata abadde amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno. Y'oyo taata gw'olaba atuzaalira omulungi omuyimbi ayimba ebyamakulu Mathias Walukaga. Wano ku Viki Exclusive ne Wonderboy UG tubasuubiza era tubagamba nti tugenda kola follow up ku nfa ne ku maziika g'omukulu omugenzi kati. Ekinaaba kitusobozesezza oba kitukakatako kusituka tugende ku maziika tubasuubiza okukikola okubawa information ejjudde. Saawa yonna tugenda kuba tukutuusaako ebyafaayo by'omugenzi afudde ayina emyaka emeka, azadde alesa abaana bameka mu nsi muno ng'ogyeko Mathias Walukaga meya wa Kyengera Town Council. Ngenda kuba mbikutuusaako byonna naye nga tukungubagira wamu ne famire y'omugenzi, tukungubagira wamu n'ab'ennyumba y'omugenzi, ate era tunyoleddwa wamu Mathias Walukaga okuba ng'oviiriddwako kitaawo, kubanga ofiiriddwako omuzadde atazzikawo. Manyi mbulamu bw'ensi eno tukola ssente ne tuzifuna tuwasa abakyala be twagala, naye ekigambo omuzadde munnaye tekizzikawo. Ye kennyini yayimba akayimba ng'agamba omuzadde tagulwa ne bw'aba w'amali buttole munnange asigala ye muzaddewo. Olunaku olwaleero eyayimba ebigambo eby'amakulu bwe biti ng'abiyimbira abazadde ababe, naawe omuwulirizaawe oba yali omugoberezi we mu kaseera ako yayimbira oluyimba olwo. We twogerera nga taata w'omuyimbi ono zembuyaga ezikunta olunaku olwaleero. Tukugumya Mathias Walukaga era tukugamba nti tugenda kubeera wamu naawe okuyita mu mbeera eno. Bino nno we bijjidde nga wabulayo bubuze ennaku mbale ekivulu ky'omuyimbi ono Mathias Walukaga ekyategekeddwa ku Freedom City ekimanyiddwa nga mukakitaffe oba mu ndongo ya something like that, kigenda kubeerawo mu nnaku z'omwezi ezitali zaawala, mu kabanga akatali kaawala ak'omwezi guno ogujja. Kibi nnyo nnyini ddala nti taata ono tagenda kusobola kubeerawo kulaba mutabani we ng'apafominga. Kyannaku nnyo nti Walukaga agenda kupafomingira abawagizi be mu kaseera ak'okunyolwa, mu kaseera ak'okukungubaga ng'akungubagira taata we. Kigenda kubeera kiseera kizibu nnyo era ne performance ye eyinza obutabeera kyekimu. Tukusaasirako nnyo munnaffe, tukugamba nti guma tewali kijja nga Mukama Katonda takiteeseteese,
wabula tukusuubiza gwe queen oba king ya subscribing okuwa information emala ku nfa y'omugenzi abadde taata wa Mathias Walukaga Matya abasinga gwe mumanyi nga musajja wa Kabaka. Tubeera proudly sponsored by Beaver Organic Natural and Healthy Products. Basangibwa ku Access Building Lubaga Road bajjanjabisa ddagala lya butonde. Gendayo bakujjanjabe bw'oba olina ebizibu eby'enjawulo ebikwatagana ku bulwadde bwonna bajja kuba bakujjanjaba. Omusawo omukugu Dr. Richard Ssenjobe gyali. Nakolako ne interview n'omukulu ono Mathias Walukaga nga ye kennyini mulwadde we mba mujjukira ndowooza nzenzeka YouTuber eyagenda n'enkyalirako Mathias Walukaga gye yali mu ddwaliro nga mulwadde nnyo era embeera ye teyali nnungi mu kaseera ako, era exclusive interview ye ekyaliwo. Naye ebigambo Walukaga bye yayogera waliwo akaseera we twatuuka ne twogerera ku luyimba lwe bayita omuzadde tagulwa. Waliwo era n'akaseera we twayogerera ku luyimba lwe olumanyiddwa nga atugubadde lwa Fizi. Naye ku luyimba lwa omuzadde Mathias Walukaga yaŋŋamba oba yatugamba mu kamera interview eyo kweri ku Viki exclusive yatugamba nti mu nsi ya Mukama oviibwangako omukazi mu makaago, omukazi osobola okumwesonyiwa yadde obadde omuzaddemu abaana, naye ekintu ekitasobola kuva mu bwongo obwo lwe lunaku bazadde bo lwe bakuteeka ku nsi, olwo terusobola kwerabirwa kubanga gwe kennyini buli lunaku okuza amazaalibwa ago. Ate era n'atugamba n'ekintu ekirala nti olunaku bakadde baabo lwe bakufaako nalwo terusobola kuviira ddala mu bwongo mpaka naawe ng'owunzikiddwa ekaganga, lwe lunaku olwo lwe lusobola okuvaako. Naye ekitali ekyo teruba lunaku lwangu, terubeera lunaku lwa kusaagiramu ng'omuzaddewo akuvudde ku maaso, ate teruba lunaku lwangu lwa kwerabirwa olunaku bazadde bo lwe bakuteeka mu nsi eno. Bibyo ebigambo byensinga okujjukira ku Matya Mulumba Mathias Walukaga ng'ayogera ku bazadde. Ebyo yabiŋŋambira mu maaso ga kamera lwe nagenda okumukyalirako mu ddwaliro. Kale okumanya ebisingawo ku byonna ebigenda ogenda mu maaso, nkusabye mbuwombeefu subscribinga ku mukutu Wonderboy UG era subscribinge ku mukutu Viki exclusive. Nja kuba nkutuusako updates zonna ezinaava Maziga. Bampita Viki, ndi proudly sponsored by Hajati Kalodo. Nonno nga misomi wa ddwa ajja kuba kulombereddwa ensonga singa oba olinamu ebizibu eby'enjawulo mweba njagala genda bweru, njagala kukola ku bya passport visa ne process zirwawo, Hajati Kalodo ajja kulombereddwa process ezo zisobole okubeera nga zanguwa. Ate era naawe alemeddwa mu bufumbo bwo, ayagala counseling, ayagala okukubulirira ng'omukyala, ayagala okukubulirira ng'omwana, business zikalubye, Hajati Kalodo omusomi wa ddwa byonna ajja kuba abikutuusaako mu mbeera zonna. Munzikirize tekingeyo eddakiika ng'emu 2 tusiriikirire ku lwa taata wa Mathias Walukaga. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.